Bugingo, nze kankubuulire kino. Enkima buli bw'olaba enkima nga yeeyongera okulinnya omuti waggulu gy'ekoma okwanika obwereere bwayo. Buli gy'onookoma okuvuma mukyala wo gy'ogenda okukoma okweyanika n'abantu okwongera okulowoozesa nti tolina magezi. Gy'onookoma okuvuma bapasita banno, gy'onookoma okuvuma buli muntu, naffe endiga bwe tujja okukoma okutegeera nti waayo omusajja aliko ekikyamu ku mutwe. Naye nze kye neebaliza mukyala wo ne bapasita b'ovuma kwe kusirika. Ffe ng'abalokole oba tuli ba Church of Uganda oba tuli ba Pentecost oba tuli baawo, abalokole ffenna abategeera. Tubadde twasazeewo okukusabira omuyaga oguli mu maka go gukakkane, naye ate ggwe oyongera kweyanika. Abo abakubira enduulu buli bw'oyogera be bantu abakoowa abaakoowakoowedde obufumbo, kyokka ate baali bajja gy'oli bafune eddagala, bafune solution, kaakati ate wabayiwa. Kakkanya amalala, jjukira nti amalala gakulemberwa kigo. Bw'onoogwa tobaako muntu mulala gwe weebuuza. Bapasita ab'amalala babaddewo bakiwedde, tubalabako kati. Kaakati ggwe obadde musumba omulungi kuba nze wasabirako omuntu wange ng'ayagala kgenda bweru era yagenda. So abantu bangi nnyo bakwenyumirizaamu naye amalala gakuyitiridde. Bugingo kakkanya amalala, Bugingo buulira ekigambo kya Katonda, ekkanisa ekyakwetaaga, Yesu akyekwetaaga, buulira ekigambo kya Katonda